ajjukira nti buli Sunday esooka mu mwezi tubayo ne girl talk tuleeta abakyala abawala ab'enjawulo ne twogera ku nsonga eziba zitutambudde mu ggwanga oba ezitutawanya. Mimu nno abeerako buli kiseera ku show yaffe lwaki abeerako ye kavuyo baadiba abakazi baadiba nyina abakyala abababuuzeeko tutandike topiki yaffe ey'olunaku olwaleero. Nsanyusa balaba. You're all beautiful. Thank you. Nsaba mweyanjule. Abatula bamanya nze Nampala Hawula nga neesimye okubona mu olunaku olwaleero. Okay. Najingo weyanjule munange walaba pia abakulabye leero. Nze ndi usual suspect erinnya Shamim Najingo. Okay. Nze Najingo Vera okuva mu Kyogero Products abakola ebizigo ne sabbuuni binyiriza olususu. Okay, tusanyusa okulaba Najingo. One, oyina omubeezi. Sirina. Sirina. Mudibye luno Mimu oyina omubeezi. Osanga omukazi omulungi ayina buli kimu talina mubeezi n'abakazi. Sente. Mimu oyina omubeezi. Sente. Mimu leero saagala onsiriwalireko ddamu ekibuuzo oyina omubeezi. Gyali. Final ayogedde wamma ayogera. Mutumireko. Nina mutumiddeko mwami wange. Tugenda tandika programu yaffe olunaku olwaleero naye nga basically ensonga nyingi ezitambula ku mutimbagano nammwe muziraba. Abakyala tufuuse nkiyite batya obukyala butuweddemu. It's the right word to say. Tutuuse ku level nti tuddibye to the extent mutuuka n'okuwa abasajja ssente ne mulowooza kyamakulu kyamaanyi. Munnange society ekirowooza bwetu ekituufu okuba kudiba olw'okuba omwami yalina okuwasa omukyala kitegeeza abakazi n'abasajja bonna baadiba. Omanyi lwaki? Abantu society yaffe nga nze usually ntera okugamba society yaffe balina engeri gye bagulumingamu omwana omulenzi nga olina kubeera musajja simanyi oyo head bwaba buli head of the family baba balowooza yalina omutwe omunene alina omutwe omunene yabeera okitegeera kati buli ayambadde empale n'alowooza musajja naye omuntu tosobola kukola. You want respect. You want everything. Society yaffe luli yaguluming omwana omwami bamu ekitiibwa omwami bamufumbira omwami bamulabirira nenze omuwala bwaba yanoonya ssente osuubira otya okuwa ekitiibwa. Okitegeera first kiki ekiyinza okutuusa ku level ewa omusajja ssente nga yajja nakwana? Nze nganze sisobola wa musajja ssente. Nkwagadde kisobola okuweesa omusajja ssente nga yajja nakwana. Nsonga ki empeesa omusajja ssente nga yalina okumpa ssente? Ate kati bano ndina abatuufu. Najingo osobola okuwa omusajja ssente? Wano wendi egino emyaka gyange ate Mungu nsaba akintaase kubanga nga bwendabika ne ssente engeri gye zinkeeza ku makya. Actually eno ttiimu nga bwegiraba ono akeera ssaawa 10 nga guddewo byakola ono asula iri oluusi asula na mu field ng'ali ku bizigo. Kati nze nganze ekituufu sisobola. Mpozi omutabani wange maybe ne taata wange kuba nabo mubeera tuba balya mu kategori y'abasajja naye bano omumwagalwa badibireeyo. Olwa extent omuntu gy'atuukako oba ng'alina obwetaago oba ng'alina katugeze balaava baffe ng'alina oba ekintu kyayagala and you can support the person. That is support different. Nze wenyiza okuwera ssente nti ngozompa neno ngamba nkolaayo naye era sikuwa nnyingi nkolayo akatono naye era n'ozimpa aganyabo. Omusajja ogenda zimuggyako otya? Ssente y'ekikazi ogimanyi egabika abakazi bagitondanga y'abakazi ezaaze edda mu nsawo zaffe kyokola abagamba essente ya Nuwa yaffe nze naye yange kyokola bagita ya kikazi. So omwami yandibadde aweebwa ssente kisinziira okumuwa ssente kisinziira kuba togenda va mu bbanga nti kale ajja buli kanaku agamba empaayo mpaka tugambe boyfriend tukyalimu eno level ya boyfriend because ali ewaka wanjawulo ku baana be tudeetinga anti ne boyfriend asobola obbanga abadde ajja akuwa naye n'afunamu obuzibu n'agamba nti ntaasaayo awo omuyamba naye nga si kya buli kaseera kuba ssente y'omukazi oyo amukazi. Mimu omukazi asobola kulaga atya omwami nti amwagala? Ffe abakazi okulaga omusajja nti mwagala because kyatuuse ku level nti omukazi bw'otawa musajja ssente oba tomwagala. Nze nkugambye twawule bino ebintu si buli alina omutwe omunene biri bye balowooza mbu ye head bye balowoozanga kubanga batukuzanga daddy ye head of the family kati abalenzi bakula balowooza solonga zo yambala empale mbu ye gwe head
kati society erina okunacalinga abaana abalenzi nga bakibateekamu bakitegeere si alina omuntu omunene nti head breadwinner okitegeera kitegeeza providing ewaka aba akututteko obuyinza katugambe si buli ayambala empale nti ye musajja kati abakazi bakanika n'amasanyalaze bayingini abaana mbalaba abawala bakuuta amabaati okitegeera era bambala overall bambala empale nabo ne bakola ki the same naye kati society yaffe enachalinza abaana abalenzi ng'ebalowoozesa bo bw'oba oyambadde empale oli musajja oba olina ekirevu oba musajja yeti nga responsibility bwe bwandibadde kikufuula ki omusajja kati nze omusajja yenna yandibadde ng'atwala obuvunanyizibwa bwe noonoonya ssente sikola kanyama abaana bateereddwa balowooza bwe bataddemu ebyokola akanyama simanyi basmart wire betunoonya abo egenda nakufa kyova olaba oli agamba mbw ate osooka kulaba katambi bwewalowooza bwonookola akanyama simanyi smart wire egenda kujja naye you have no money ng'ajjamu essatu n'olaba ekifuba n'ogamba ekifuba kigenda ebifuba ebiringa emmeeza tebina kye bireeta ku tebaadi kiba kinene wekiti kiringa mmeeza eriolaba gyetulirako naye tekirina kye kikuvaidingawaka nze ngamba ekyakulanga omuntu okubeera head of the family nti yali nga ya providinga buli kimwe waka naye kati saawa zineeno n'abakazi anti kati abakazi mwe mwajjawo ekitiibwa ky'abasajja mu maka nti mukola abasajja bye balina anti era toyinza tula waka ng'era toyina ky'oyina era ogenda n'okola osobola okulabirira family nazi kuno bajjajjaffe balabiriranga ewaka newaba talina agenda nakuba amabuloka n'aleeta sente nawomukyala bamaama newaba alina akasente ke si agula omugaati ewaka nga taata ateekeddwa okuprovidinga kubanga ye roolu ye naye kati ennaku zino abavubuka ate bafuuka basabiriza akola jimu nafunayo ekikazo ekikulu kati saawa zino omuntu tugamba omukyala waba akola n'asaba oba kale basic needs ezimu amugamba gwe tokola. By the way, Checho, me I'm going to support men today for one reason. Nti mwabachala ya mwatandika okukola mwafuna amalala ne mufuna ku ssente. Sharon si malala abantu si malala kati Sharon tugambe n'abasajja baberanga n'amalala omusajja era bwaberanga omanyi lwaki bo balowooza bagayita amalala kyovana ne Mungu agenza abajjako emikisa nze kankubuulira najiwa mwabachala najiwa omuntu yakeeranga enkya ngenda kulaba ku mukadde biki ne kata kyasobola kigambo manyi lwaki I have no reason as to why mbeera nkugamba manyi lwaki toyina buvunanyizibwa bwonna bw'osobola kuteekinga kati balowooza bayogezanga amaanyi nga n'okuzitowasowa era abasajja abali responsible kati kankubulire bazitowa they are men naye bano ba smart wire be batazisowa era be bakolima bagamba abakazi balina empisa embi abakazi batukinaa omukazi asomye omukazi afunye ssente kati babadde bakolima buli kadde bifo ky'okunoonya ssente obudde bateekamu nga bakolima singa banoonya ssente bandibadde ekisibo bakifuna bandibadde tebeemulugunya ku bakazi bwe batandika okukola simanyi bafuna ssente ssente yo nga yo of course bw'ogifuna ekyusa ina amasanyalaze ssente ina amasanyalaze gereeta kyokola bana abasajja abalina ssente nabo efuuka attraction eri abalala okitegera because nabo muleeta amaanyi okitegera however waliyo n'abamu ababeera nazo nga they don't provide nga tebali responsible enough tawaayo takola ki okitegera kati kyenkugamba bo balowooza omuntu yafuna malala naye omuntu wakutunulira nga alaba tolina kyomugattako Sharon wagambye oyinza otya okusupportinga omuntu there are so many ways we can support them nsobola kubanga nkuwa idea nowa abeera omusajja yabeera ku kamera editinga akola kino mugamba manyi munne eno waliwo omukwano gwange yaleese computer ennungi kati biri byobadde obeerawo ng'ofulumya waaka akutwalira essaawa namba eri computer eri fast okitegeera ne mugulira mugamba nagamba mwana yandinkoledde naye essaawa no sinaawo ka ssente nawo bwezi nomugamba bukadde obusatu kankutopingire kataano era mba nkusapootize nzakuwadde idea nzakuwadde ki olowooza mba ogaba ssente ekirala okuwa omusajja ssente tekitegeeza nti n'okumwagala yes kubanga nyinza omuwa ssente n'aziwa omulala tekitegeeza nti obutakuwa ssente sikwagala si mulimu gwange okuwa ssente naye oba ofunye ekizibu kusapootinga nekubeererawo nga munno abawala oba abakyala babanga n'abasajja tugambe basatu nti ono munaana obakyala nagamba ono yakola ku mbiri okitegeera naye kati saawa zino waliyo n'abavubuka oba abasajja nga gambenda bayo n'abakazi bangamba basatu ono yamba upkeep akatala bwe kaakagwe nkubira n'antiramu ku mafuta naye mwali atukola omwana we bw'aba ayagala fiiza alina gwakubira gwasobola fiiza abaana be bazaaleeyo
balina engeri gye bagwikiriza ku bakyala abo baba balina ssente ate n'ekirala baba bayuza abavubuka abakufunamu obufunyi naye nga abana mukyala ng'ono yamuteekamu ssente naye ng'ate ye weafuna ate bano ba smart wire bwe tubayisemu ba gye tubayitamu lwaki always balina emikisa egifuna abakyala balina ku ssente newaba bawala nga batomedde era bagwa ku kishamimu nga kirina ssente zaakyo ne bazirya anti olaba kati kino kyeyagambye Shamimu nti abalenzi obudde bumalidde nnyo mu jimu kati okwenyiriza okwo namwe abakazi mulina obudde obunoonya abalenzi bano first of all baba babatya these guys abatalina mirimu tebalina bye bakola baba batyamu abakyala balina ku ssente trust me gweomwera obudde agenda okimanyi Sharon bakuba beti ne bagamba nti ekyo nze nkitwala nagamba mami w'omumpi mami we yakolamu mumpe babaade nagamba nze Sharon musimbyeko zino ssente mulya mumalawo mutwala we mutwala mumpa mmeka ne bateekawo oli nagamba nze nsobola otwala nteekawo kakadde nakumalirako obudde bungi kugamba n'omugaana nomanoga omulenzi nga nnemeddeko kuba abakazi ebitutengula bitono nnyo kati katugeze mtu talina ssente akwanye gw'olina ssente ekigenda okulya ku muvubuka talina ssente gw'alina ssente ezo anti kisinziira si ssente nti ze zikwana omuntu oba si ssente nti ze zagala omuntu waliwo omuntu byasobola okukola igwe ne bikumekinga okumwagala ate baba balina obudde akubira ayina kulabirira nawe omuwe ssente zobanga babeera bamuddu awulira bamukubira essimu anti amafuta gogenda okugamuwa okitegeera kati balibakanya mugongo bali ku bufumbo bwennyini bawasa bawase babeera nayo nga tebalina na mirimu ng'atudde butuuzi alinze shaliwawe nawulira tamala emirundi agamba balina association men simanya bikibiki But after I said it's only just about color fun, but all in all, abavubuka si fani abana kati bafumbirwa ebyaddala ne visa bazifunidde ku kufumbirwa bagamba nti nzoka anko kibu tali bulungi abana beyagala ebyaddala n'okutongoza yatongoza kati kikyomugamba I think it's the way to go now. Tulekera okugamba nti it's bad to date a young boy. It's not the way to go. Muba mwononye society. Abana kati abantu besiba nnyo okugamba nti noono mukyala mukulu adetinga akaana akato naye nga ate waliyo n'abasajja abadetinga abaana abato ati kati yakugamba nti is it the way to go nti I shouldn't need a boy. Kati abaana betuzadde bagenda kukula nga balowooza oyo teekeddwa okwagala jjajja mulabe difference mulabe age difference age difference chi let's say I'm 35 and omuntu ankwana wa 50 eyo age difference nene nnyo omusajja w'emyaka 5 obeera mu ssente mirimu wuliriza anti ssente z'obeeramu buli kyama sukaali yasse waliwo abantu abalina 50 years naye nga talina ssente yakulirawa myaka 5 nga kyali ku nsi naye nga talina ssente abo mukama asooka abatwale abagagga abaleke ate n'abazina nze mbabulya naye katonda teyali musobye okulowooza olaba society yaffe eno baali bagishepinze bulungi jasi n'ebintu bye tuzze tweteekateekamu nga tukoppa eyo ebitali byaffe naye nga tewali nsonga ku bantu bano betumanyi omuntu ow'emyaka simanyi nkaaga atandise okufuna ebirwadde oli muwala muto batandika okulaba ng'ojjaakomusetanda waabagamba mwami waabwe kanjagala ono wa 60 years kubanga asigaza emyaka mitono nnyo babeerawo ne batafanya buli lwakulaba gwe energizaye abawala abamu badetinga abasajja abakulu not because of that nti bagenda kufa abavubuka abato balumya emitwe anti kyekyo nagambye obudde bamumala tebafokasire ku kyebalina kukola akanyama ye nalowooza abasajja abakulu bandyagadde abakazi abakulu abasajja abakulu bagala abakazi abakulu kati fe abawala abato twagala abasajja abakulu
balina ku ssente ate n'abo abasajja abakulu be mwagala balina bakyala baabwe ab'emyaka gyabwe ate balina n'abaana ab'emyaka gyabwe babaagala naye babaagala netagayo kashawebalimba simanyize bazadde bange twabyaula tukuza abaana bwe batyo babalimba kyenkana olwoyonoonya bufumbo bwamusajja omwami waba alina omukyala we wakatasobola kumutawa nti olwokuba muneba bakuba bakyala babeerayo ewaka lwaki bwadde wakasibaakyavuga nga giteeka esimu oziraba zino bwadde waka nga giteeka mu kanyonyi tosasobola mukubira ate gwe nga wabeera naawe basobola omukubira nagikwata butunula wamulaba bwakukuta omukazi ng'amugambye yalabye akawala nga kamukubira yabadde agimutwalira ng'alowooza bamukubira lwa bizinesi agenda okulaba akameseji kayingira hey darling you're not picking kumbe okitegeera kati gire gye byaggweredde nga bitabuse kubanga oli yali amaze okulaba akameseji. But let's go back to the root of all this. Kiki ekireese bino ebintu? First of all, abakazi ffe time etuuka n'oluzinga feelings abbaawo abamu bali ku bifamire abamu bayita mu akola nnyo n'atukanga akoyewa budde tolwali nsonga lwaki oluzinga feelings z'omwagalwa wo Sharon. Bino byonna bye tukola olaba ne bwe tufaayo okukola okubeera obulungi always okola ogamba kino nandikyagaliza omwagalwa wange kino nakyagaliza Sharon. Olaba nga bw'obeerawo nga buli kola bukagaliza claim n'obeerawo ne bakuwa kino ogamba nantwaliddeko claim omwagalwa wo bw'atyo bw'abeera toyinza kungamba mbu oluzinga feelings z'omwagalwa wo omanyi lwaki oziruzinga tetwewa buli omu abatawadde munne budde n'abatafaayo kuprovidinga toyinza kugamba nti oli abeerawo n'akulowoozako okimanyi nti waliyo abantu nga tamanyi na sayizi ya ngato ya mwagalwa we tamanyi sayizi ya lugoye lw'osikati lyambala tamanyi naawe mwennyini tomanyi okitegeera kati gwoba muntu kikaaki kyova olaba gye bigenda okuggwera nga feelings zifa si family embu yebata feelings siri just hormones ezirina okubeera mu mubiri gwo naturally okitegeera lwaki omira eddagala ly'omusaayi buli kiseera ng'oli lubuto okitegeera zirina kye likukyusaako zirina kye zikutuusaako abasajja leo naye bambuze speed mulaba nti abasajja sibaweereza bulijjo naye bambuze speed but twebaza mwenna abaliko thank you so very much message whatsapp eriawo wansi osobola oteekako naagala okubeera ku pano yaffe you can come and join the girl talk buli mwezi tubayo ne girl talk emu you can always come and join us ate ne tubala nga tuwayamu ku mboozi bingi ebiba bitambula nga ffenna bitutwaliramu biba bingi ebyobufumbo bimenya ggwe ebiri ewuwo bye biri n'ewange ebiri ewagundi bye biri n'ewagu naye tugenda bivunuka tutya abasajja bo babatonda nga tebalina kuba na mukazi omu ebyo society ebiya nti era bigambye byeremaza I mean we are making people lame tosobola kubeerawo na muntu omu naye mwe mbabulire okwagala kuno mukuyita ki okubeerawo ng'olowooza omutima gwo osobola okuwa Sharon n'okuwa Hawula n'okuwa Shamima n'okuwa Viola omusajja ayinza okugamba Sharon naawe okimanyi omutima gwo tosobola gwawulamu ne gwagala Noah ne gwagala Jeff ne gwagala Wale okitegeera ekitegeeza kwabo obeerako n'omuntu ogwo gw'owulira gw'oyagala ebyaddala bali abalala ng'oli sekitegeeza aba batulimba when a married man comes to nagamba you know nkwagala nene mukyala wange mwagala nakamira n'amaziga anti ewaka okirabafukamiza n'alaja nayenagamba genda kati nagamba hanzirewo najjukira nti alinayo Sharon we lwaki gwe aba akwagala mudo namwe mwafuna abapanada abakyala waaye ennaku zino abakyala bo babikolera ddala era bw'aba agenda osibakaweta wali wabeerawo wali Jeff agenda omubudaabuda naye olaba ebyo byonna byonna kyekyo kye nagambye buli omu tutandikire no ng'ebintu bifuwe naye buli omu singa akola kyalina okukola buli omu n'ayagala munne nga bwe kirina okubeera Sharon ffenna ekitubonyamunya ne woba okola naye bagamba kati mugenda mu field era obeera olowooza ogamba kale I wish babadde bampadde provision n'embeera ne munnange okitegeera singa naye abadde tali bize okiraba all the time ng'olowooza ku muntu oyo okitegeera naye kati obuzibu bwe buli omu ebintu byasobaasoba dda bwebiti is it because ffenna tunoonya ssente nti kyekijjawo ate sente tuzinoonya kukuuma kiri twaliba tuzinoonya kukuuma kiri kale kati mukwano guweddewo we are all busy no one has time for one another waliwo abasuula obuvunaanyizibwa yes omanyi lweti abasingo mother abali eyo kibakozesa kulabirira baana bakyo kubanga basimatuwaya babalekawo wali abantu nga kape naye ngaera omukyala ali single mother ayina omwami ewaka omusajja mwali wakayambala naye era nga buli kimu eyo kiri ewaka maama obufumbo bwo bokyabukolamu ki
baguma abantu bedda bagambanga bwoguma lw'abaana naye nze ensonga sigikiriza ate n'ekirala abasajja bano abakazi baba bagenda mu bufumbo bababuulirira abasajja tebalina nabo bababuulirira bedda bababuulirira naye kati kyobola beewagudde balesewo abaana balesewo abakyala okkiriza nti waliwo n'omukyala yeewagudde alesewo omwana nabulekera omwami n'agenda nakyo abakyala kati bayize kunobera bweru mu byeyo oli kasita bulyango obufumbo abukoye ng'agenda ng'afuuka kadaamu ng'akoowa abaana bona bafuuse bakadaama lwaki bakoye okubanga babeera mu bufumbo butaliimu ssanyu bingi ebyo tuyitamu ng'abakyala bingi obuyitamu ng'abaami abaami temumanyi kwogera nnyo naye ffe abakyala atumanyi okwogera ensi negamba woowe abakyala be basinga okubonaabona ate nga n'abaami era nga mubonaabonebwa munyigirizibwa kituufu ekyo Sharon nti abakazi ffe tuyireyo feva nti omuntu akuwulirira mu nedda just mwe mukuba mangu omulanga si mulanga ffe batuwulirira mu naye omwami ne waayogera ate bagamba tatubuulira kale basinario eriwo eya Bruno ne Dora nti omukyala yayogedde n'awulikika ensi yonna teri agenda bawuliriza tebakyasirika bayimba obuyimba lwaki bayimba ki abakati tebakyasirika eri abakazi bayombanga mubuyimba kati abasajja bebabayirawo omukazi edda ngayimba oluyimba n'akuyimbira omugamu bwange wafuuka bikati abasajja bayimba back to business kati mimi ekisooka abakyala tulina kwogera kukomawa ku baami nga bavudde mu bulamu bwaffe kino si kyabakyala ffenna both parties abasajja balwawo okwogera from our family backgrounds buli omu gye bamukuliza okugyako abaana abeekuliza wano ku bbala maybe oba n'abaana bakulidde nnyo ku bbala kyokka kesisi esiba eyoola abaana naye n'olemwa sikulinga oba tokulidde ku bbala nze nkubuulira ffenna nga ddala naye ate abaana abakulidde ku bbala baba balungi kyokola kati nze kyokola bansoberwa kyokola nti neewuunya kwega bikulema okunyonyola abaana baggeto baba baddala anti kyokola bikulema okunyonya kyenvudde gamba bw'obanga ddala oyina gye wakulira ffenna tukuze tulaba ennono ezibeerayo otukuze tulaba eddiini yaffe buli omu eddiini kyemugamba enzikiriza katugambe tukuze tulaba famiri zaffe ennono zaffe kyezitugamba whether oli muki mention it tuyina bye tukkiririzaamu okitegeera n'olugambo nga bakuba emimwa bakusona olwobyo ekyalonagamba toliddamu olaba byonna byonna babikola nga batunakyaringa nti omuntu si buli kaseera nga obeera oti okitegeera beerako ebimu sirikako oba woba oyogedde yogera kaama naye kati omuntu n'ovaayo kugamba ebyo ebintu olaba kweswaza tuwunzika tuswadde okiraba abamu gye biggwera muyina abaana kati kyova olaba essaawa eno omwana akeera enkya zezo product neyeeyambula n'ata akatambi mwe ne mulowooza wulo yakatadde naye nga yeyakatadde okitegeera so this one this should not be nti newobanga omusajja oyawukanye naye oba omukazi oyawukanye naye tekikwetagisa kugenda kutuuza baboda banno obagambe ekyo ekikazi mukiraba kibi nnyo kyali kinsuza njala ekikazi bayirawo edda abakazi bebaali bakola nnyo ebyo ebintu era mukyabikola yes bitakola ate mubikola nti mulina amasimu status zammwe osanga essimu y'omukazi ng'ataddeko bbaawo okuva ku kaviiri kyova nze sagala kuteeka status bintu bitangasa avuma bbaawo era omulalu yakomyewo omunana gwa kiro era anadda yamanyi alina bakazi be nayisidde ashtaga shabs n'abamala n'abalekaawo tulwanye entalo nti tuzijje muffe tustadde mu bantu is this the way to go? No, it's not the way to go kubanga abantu mwatandikira ebintu byammwe abantu mwali babiri ebintu musobola bigonjola babiri oba bibaleme ne mubitwala kuba basingako waliyo basenga waliyo bakojja yes ku social nene mujja mu public ne mu exposing muwaba babaswala bagera bogerako ate social media yenyu bakoleza ekwata kabiri abasoma comments oba abalabe ebividiyo bibanyumira naseka muzeera wano n'awulira olutalo n'agamba waliwo content ne balusaasaanya agundi yaliwa omukazi ali mukono Bamunonya oyo nga bamuwakola olowooza bakwagala nnyo muswaza n'abaana bemugenda ozaala kubanga bino ebintu bisigalayo ate ne bikomawo biba bi affecting ne mental status y'omuntu yes ey'omwana
nze ngamba ekyo ekintu kati abantu ekibakoze ebyo ne bagenda ku social media okola ebyo ebintu nti kati ddala ffe abakazi twagala nnyo feva nti oveeyo oyogere yes abakazi twagala nnyo tusaasira wekiri notubaye bakyamu twagala nnyo tusaasira nti nze wena avaayo ne ŋŋamba oyo omusajja abadde ankuba tandabirira bayinawenawemba nga nze namunyiizizza kati nze nsobola okujja nesooka mango nesooka nenjogera ebigambo bingi nnyo kati omwami agenda ovaayo okwogera nga nze namuliddewo dda tebakyali newayogera ebituufu nze gwe basooka oguwulira abaami ababimwe nzisibakambabulire abalungi gye bali kyekiringa n'abakazi ababi gye bali ababi n'otula n'ogamba naye ono bannange nga she so heartless nga abadde mutabani we yekyanimisiza bulungi naye n'abaami ababi gye bali obanga ku muntu atagonda nga bagulira amafuta bakusasulaza abaana bozadde ebbali bakuliisa nekyokunoga balina akasente tewali mani akalungi mbuke yakalese byamonyolidde bannanga ate naye ebintu bibaayo esimu siina abantu bagonda abakazi abatamala emirundi abayise bagenda basamoera ekyewunyisa basigala basabiriza naye bamuwa akasente akamala so agamba nti kanzimbe kankole emitwe kugambye nfune sente nange tusobole okwebeza okusinga okudipendinaffe abakazi ebyo tubikola naffe abakazi bayire n'abakazi webali nati abakazi bazinazaamu bafuna kye bakolamu waliyo abatazinazaamu bayire time yene gwako nava mu bufumo nenga talina kyafunye bangi ekyo ekiri kye twagambye nti waliyo abalungi waliyo ababi however ne tugamba buli omu kino ekintu ekinyumirwa buli omu amanye waalina okukoma bw'omanya nti munnange ono ye breadwinner nze nyambadde empale naye siina kyenkola gonda tulina ba anko betulabye bebawasizza ne bagondera obufumbo bubanyumira kakati naawe anti bw'oba gwe yawasibwa naawe beera mukaka olaba n'ebintu bijja tunyumira nze nagabi olaba mu relationship wemubaamu omukwano wemubaamu care nze nakyo kyekyo obalaba ne respect kyekyo kyenana kibuuza mwena kino ekibuuzo could you date a man ng'omusinga ssente just in case ogayina ajja nga gw'omusinga ku ssente osobola omwagala kisinziira ngamba yoba nedda anti kati saa zino sisobola kugamba nti yoba nedda nga musingako naye ngamba kisinzira oyinza obbanga kituufu ng'omwagala toyinza gaana kati ng'omwagala naye nga gw'omusingamu ku nfuna ne ku nga mwagala ddala mulimu ababa n'ekiddako could you date a man ng'omusinga ssente mulimu ababa n'ekiddako va ku bano jjajja mukyala be yagamba simanyi meni piisi bamuwe piisi nga naawe owa omuntu piisi naye abo simanyi ndivu menaloni givemu piisi nga bo bakuwa pieces but could you date just in case katugeze bw'aba alina ekiddako Sharon bw'aba alina ekiddako kyekiriwanga tugenda kulaakulana babiri eri omusajja gw'ofuna ng'olabira ddala agenda kukulya takwagala abantu basiba bed najja gyoli nakumekinga okumwagala mazima Katonda mugende anti abo olaba era bw'abajja baba na laavu nyingi yeefula aweereza obumeseji yeefula ekyo ekibuzo tekina direct answer. Could you date a man ng'omusinga ssente just in case if you didn't have a man kisinziira namba yoba nedda alina okuba nga alina ekiddako ekikudetingisa olaba fe obusiraamu bugamba omuntu olina okubako ne byomwegombako bw'aba mukyala nti Sharon mulungi kakwakuliza akasooka kayita alina eddiini kakayise alina emaali okitegeera byebyo omusajja ze alina eddiini is good looking naye ng'ennyingizaaye but is ready to settle with you ayagala kuwasa could you go for that kyenagambye be bali ba anka abali ready okuwummula kakkane kitegeeza ojja mugamba tukole kino ajja kugonda bw'aba tali ready kugonda kati anko abeera wera agenda kukaaba akataala kaase okitegeera akataala kaase omwana wange sina bwe mujja kusomera alemeddeyo bagikutte okitegeera bw'omanya nti okaaba ebyo beera mukaka but how does it feel ene kubanga mwete mukirimu but I don't know how these ladies take it to be like okubanga olina omwami nga gwe wamuwasa oba ne authority gwabeera omusajja mu maka
onyumirwa otya obulamu nga gwalina omugamba ekyokukola gwe omukazi ate tobalaba mami bwe bamuyita wali tobalaba wano ku Abraham's bundi fashion awards era mami gwe bawa akazindalo kubanga bamanyi yalina amasannyalaze era ogenda okulaba nga bamuwayo nga naye ababuuzaako hallo nga akuteesawo ya mami naye bayinaye tebinyuma kuba ne bamutambula ebweru society ekutunuulira nnyo egamba naye mmwe abavubuka mulekerawo mukole ssente biswaza imagine you're holding my bag bampisa okuwa speech and you're behind me kokutensawo yagwe anko nga omuwaka mike ng'abuuza ku batuuze. So I think we should, all in all, tubakubiriza kukola mulubala gwaffe wano ku Data TV kugamba kola mulimu gwonna oguliwo as long as togenda kubba wotuukira okubeera nga oli mu maka ga mukazi naye nga gwe mukazi ewaka bana Ekimala mama. How do you tell your fellow men nti bana nze kangere waka mami amira ate bajja badduka baninye boda tamvuma cyangwa utampa pocket nti mami wuna nkubira katika msoka mzilike mukwati really banange life is no balance anyway atuchagena maso kati mimi when should we involve our parents relatives in relationship because we saw a story training aje tusinza ko kwogera mama yabiyingiramu nagamba funa olubuto mama naza so when should we involve the relatives as a side zabasajja olaba abazadde bino ebintu ekyamazima kyegambe society ebintu bigenze tubikyusakyusa naye mu ngeri embi okwonoona abazadde bandibadde nga nnyo mu bintu bino naddala ddala kuviira ddala ku initial stages okitegera because they have seen it all abamu tebanditomeddetomeddde nnyo okubeera nankwagulo nnyingi okitegera singa baali bainvolvinga abazadde initially okitegera kubanga ffenna kyekiri kyenagambye ffenna tulina bye tukkiririzaamu gye twakulira kosa eddiini obuwangwa n'ennono singa ffenna twali tusobola okugoberera ebintu ebyo kyekigambe nenkwagula ze tezandibadde ne bino bye twabitreninga ku social media ate namwe tutebisanyusa naye just abantu babikola ebisasamaze ebikole kinga gwe bwoswala bwogwamu ensa nti ne gyoli bogenda Sharon togenda kera kyanga gwe badde balaba ogamba nze siswala n'okyogerako nomuneembutano olwokubanga oyagala okwogera ennyo oli n'agamba nono bwe tuba omulimu munnaye yeyogerera mugetaswala aswaza buswaza kampuni ani gyogenda oswaza okimanyi ekigati ekigaana abantu nentukanogamba siswala and you expect another man to come and marry you ati kyekyo kugambye buta involving abazadde kuviira ddala ku initial stages nazadde yalimu mu relationship from day one namugamba omanyi ebiseera ebisinga ebigaana abantu okugamba bazadde omanyi lwaki tebabeera mu initial stages akimugamba oluvannyuma omusajja andaluse nkamugamba afuna olubuto ajja kunywera okitegera ate olubuto si lwe lunyweza omuntu okitegera bwemubeera mu initial stages nga mbikola kyekyenagambye oli gwotegedde yakakana naawe oba omuntu wende bitereera okitegera that is the right way to go bwemanya nti nkufunye twandibadde tutambula n'ogamba nennika ne bazisiba abantu ne babeera ne bagamba ono mwami wagu newakubadde amusinga ku myaka batibakakana But do you see this guy anywhere? Kyekyo kyekugambye mulimu abamu abaakuzibwa kyekyo kyenagambye nti abamubwomanya emanya kyoyagala okakkane okusafuna ekiddako oba abazze tokirina. Age is just a number to relationship. Age is just a number kasita abantu mwetegeera n'omanya nti ono asingako ku bukulu but weva much yansinga ku bukulu nze musajja mu maka kankole ebyo omusajja byalina okukola kankole let me provide for my family sijja kuluzinga bitiibwa byange ng'omusajja naye kati famire z'ababba baffe zifuuse obuzibu. Wabuze kibuzo nti ndi otwandiyingizaamu abazadde abasaidi omusajja okusinga kati nga kati saawa zino ekigaanisa abantu okuteekamu abazadde omuzadde asobola okugamba nze tondetera ekikazi ekibi wane ekikazi kyalina sente ze sikyagala lwaki oyagala otuzaalira abazzukulu amugambe amala amugambe oba tolina sente tomuleeta kubanga kyekyo kimekinga abantu omwana yakutanagamba nti mama yali anjagala nnyo kubanga nali muwa ku ssente okitegeera imagine family yonna muli mu kaviya kako ekisente wa ssente sister nawe abukadde magezi n'abasiru bakaddiwa baba bagamba abasiru bafa kati abazadde bwe batonga nazo product akalandira kajja kabagoberera gye bali munnaye nabo nga bazadde naye nabo nga they don't show you the right path okitegeera however naye nga twandikyagadde kibeere the other way round naye nga munaye bagamba munaye n'abasiru bakaddiwa tebafa bufi bwe tulowooza abafere bano bwe tulabanga mufere wano mu buto ne mukadde era akula era n'agenda n'obufere bwe twalabyeko wano bafera bannaabwe amataka bafera bannaabwe ensimbi bafera bannaabwe ebintu ebyenjawulo however omuzadde yenna ate munne naffe tubeere bakalabanga bwana bwa misota
mulimu abamu ng'osobola olaba nogaa naye muzadde wange nedda kino kyo kale yadde muwekitiibwa ng'omuzadde because n'eddiini naye waliwo kyendaba nga wano agenda ku misiriidinga eddiini weeyingiriramu mutabani wange n'okifuna eddiini weeyingiriramu embeera ewakirabye kyeyavudde gye kyajjidde kubanga biri obiraba ono atayiza musajja bali balala batayiza nsimbi zakugira nti wanaaba ne muzzukulu waffe kubanga bayiga kino zaala mu mukazi eyeesobola ajja labirira ki omwana embeera gwe n'omotiveetinga omwana wo tomugamba nti naye olaba omukyala wo oyo bambi alina kasente lwaki temutandikawo kino n'olemu gaidinga omwana wo nsaaki ewe wabula omugamba zaala omukyala alabirira omwana kani imagine abalala bonozaalamu baani agenda balabirira kuzaala buli wamu kino kitulage ffe abakyala ddala abakyala abakoze ku nsimbi oba abawala wherever much you have money at the end of the day you need a man behind you tulabye omukyala ono lumu yavayo n'agamba mu bigambo n'abaami beetaaga women behind them mulekeka kwekubirira si sagala sente ze but nali mwetaaga ye physically tukuze olubuto okitegeera nti loneliness sente saa kujjawo loneliness newobeera olina sente mmeka so all in all tufuna abantu nga bali ready okubeera naffe tufuna abantu because we are users, we have the money, we can get the small boys, the young boys and around. So n'abalenzi dasse mulaba kino ekintu it applies ffenna gye tuli okitegeera olaba buli lwe mubeera awo nga mwogera kyekyo nagambye society yaffe eno mutuufu life is no balance kubanga bakula balowooza kuba batuzaluga weetaaga omwami ojja kadde nga tolina mwami n'abasajja beetaaga abakyala oswala nnyo okwefuula mbu olina bwogenda oteeseza nga tolina yadde omukyale waka tolina yadde abaana waka wabula ozadde eyo buli mwana ali wuwe okitegeera oteesa ki gwe omusibe omubalagavu abakyala baffe sijja kujja mu baffe oba n'omwana nga myaka 17 15 n'ogamba kati nfunye nno wakamufunemu olubuto nziza ku mwana w'emyaka 7 kiki ekyetwala w'emyaka 7 naye okuba muttooki ate ffenna tuleme olaba bino ebintu kyegambye bijja bitambula abaana bozadde bw'oyagala otuuka ekya ate nno muna ekisinga okuluma abo bantu balya nikazi abannaabwe bamuyita ku mukono n'ayagala agende ku zigraduation ayagala okugenda abamu basetingidde nabo okubeera ng'onoobeera ku zigraduation naawe onoobeera ku nnika abaana basibye embaga bagenze mu kadaali mu kkanisa oba mu kereziya oba mu muzikiti okitegeera ffenna tukolerere ebintu ebyo because either way byebibeezaawo obulamu okuziza abaana bulungi nga naawe mwennyini weeyisizza bulungi naye bw'onoobeerawo ng'olowooza onagamba nagamba naawe nakolabira nawe osegeera tebina gyatuyimbiddempe tujja kukabayimbiranga ne weweeraga tebina gye bitwala because bw'obaako bino benabena tulikola nnyo bano abaana abali wansi w'ebyo byonna ebikolwa byaffe abavaamu okitegeera tubatunuulire because teri muzadde agenda kwagala kulaba mutabani we nga bamuyisa obubi bw'ayisizza taata w'omwana oyo oba omwami ayagala okulaba tobalaba wano bulijjo n'alya kano n'alya kali ate wagira muwala we ayagala mububire nnyo kati obulumi oba owulira nga toyagala muntu azanyire ku muwala we naawe tobukola ku baana b'abalala because you will receive it in dollars in return ojja kufuna ate ekisinga ne ku kyokoza abaana b'abanno okiraba nze ngamba oyo omukyala ekyamugambisa mbu amuzaalemu wali abagamba nti kasita omuzaalamu omwana jasigaza simayanga fotokopi nti kamuzaalire namwana nebandibanga nkyaye abalisigala ndi bagambako obufumbo ye mwana nkategedde kyokka olaba abakola ebyo tebaba na mubufumbo just babeera mu buno obw'emimwa bwe tuwogerako anti bagamba tunkoze sente zange sente tekyemanyire kati zale mbuzazi olwaki tulowooza kati nali manyi nti gino emyaka gye tulimu olaba n'omwana ow'essomero omuto wa primary ekimanyi nti ofuna olubuto n'ozaala mu busajja tekifuula mukazi w'oyo musajja naye nze kiyinzijako enviiri nti osanga abakazi abakulufu abategeera olowooza kandufune ajja kumpasa bannanga omwana takufuula mukazi wa musajja abamu we bakirowooza ati ekyo society kyeyabateekamu mulimu abazadde abakuza abaana nga bagambanaye yakyogera ndava lugawe we yali ku bato ya press conference yasembayo the second yakyogera lugawe nti n'abalalu bazaala it doesn't mean nti baba bazaala baba bagenda fuuka bakyala w'abaana abantu so a kid is a kid jasala kuwangula mutima gwa musajja na mwana waliwo value endala ejjira ebeera gy'olina okuba nga naawe
weewadde okitegeera tuleme kubeerawo okulowooza you people at the end of the day omuntu ogenda bonaabona n'abaana abo be muzaala abasajja be musuulasuula naawe omukyala b'ozadde eno n'eri olina ebikanga 8 kati ffe tuli wano tulina baabika ogenda weebaka nabo osigaza ebizibu we abakyala okisigaza n'abasajja babisigaza okitegeera abadde atandise okuba nga asimbula ogenda okugira gwakabeeja kubanga wagudde kuuli bizibu weebaka n'ebintu abantu balina ebizibu byabwe olina totereera buli mwana ne maama abakyala buli mwana ne taata natugamba yawabubi musajja kiss ne babba essimu ye abasajja bo nga sibaamikisa gwe the more you give out your body you're getting curses from the other guys so no Rachel abakyala tweddeko nze kisinga kati oba kyenjagala tumalirize nakyo topiki yaffe ya leero okwogera kwaffe nti obaana n'oyogera tomanyi nti okyetaaga omusajja agenda okuwasa nyinza okubanja okayangitata w'omwana wange yes naye bulamu bukomyawo omusajja agenda okunsanga omulala biki byanandabamu ku bigambo byanaabawulidde byenjogedde kuba omusajja kyo kiri naye omwanawo n'abasajja baneevayola mulekerawo ebintu ebyo mwe muwabuliza abalenzi bano okitegeera abalenzi baabo basandise okweyonoona ebyo ebintu by'ekisirusiru takyagala kola kibo balowooza the fact that I was created a man alowooza ekyo kyekimufuula omusajja responsibilities ezibigambo tuvayo kati ngoyo omukyala yavuddeyo nayogera nagamba talina kyafiirwa yes talina kyafiirwa naye omwana wanaakulanga alabe ani atwala abataswala the moment she thinks of getting married wabanga byawukanye ye ne Bruno ke if a moment comes ngayagala musajja buli kyeyayogera bikomawo buli kyeyava nayogera nayimba naye akayimba nazzaayo newambadde now what for? Is this how we are supposed to fight battles mu relationships mu bufumbo nti ono wazanga nawoza nagamba nange kyanakolanga nange nkikola nze ate ndi muzibu nnyo nabagambye tutuva ku line ze tulina otambulira ifefe abantu abakutukoze ebe naye abaana baffe netuzadde bagenda kubeera naffe ne generation abantu abakwatodde basista bo abatobo abantu you have the money yes but okuba ne sente nnyo abamu beekuzammwe abantu beekuzaakuza wano nga tekuziddwa She's 34 years. And if you're 34 years, ate banamawulire naffe tukoze omulimu omubi okusatula okwonoona abantu bano tutabagamba oli navayo nayogera nodduka nomuteeka mu kamera ate buli omwati kuwuliriza nze kyekyo kye nabagambye abaana gye bali abamu balya kwogwa omulimu nno mmwe gwe mulowooza ye content oyo buli lwamuteekayo mmwe ne musubscribinga ne likinga ne muviewinga kwogera ku nsonga anti wuliriza kyenkugamba mwe mwennyini kati bw'omala okitegeera weefuge weekuze beera muntu mukulu oba asalawo kwekuza nga tebakukuze ewammwe kati salawo weekuze weekulize ddala olina emyaka 34 omala googera bino na biri okitegeera gwe mwennyini gw'oyogera nze siswala kitegeeza kati oba toswala fe abakulinanye fe bw'oswaza okitegeera kati bagenda kweyawulaku wafuuka aswaza buswaza okitegeera kati buli muntu buli bwabeera buli muntu yeefuge bannange si buli kimu nti olina okwogera ennyo nekino kigenda eri bano abantu abagala ba celebrities because bo bakyakwana abantu but doesn't mean omusajja akutute nakwana nabeerako naawe webigaano gye mawulire amawulire tagandabetega tebalina valu yadde akatono bwekati nawulire agamba mukwano gwange yaŋŋamba basereebu babagunjulira mu mawulire naye gwoba oswala mukwano gwomukyamuyagungulani nga ye bwe yagunjulani mukwano gwe yayagala akulabise nti totegeera mukwano gwe yayagala akulage nti totegeera ali yamushawa naye ngalowooza olaba Sharon abantu tugenda ne tulowooza buli bwolaba nti olaba Shamimu aseka nnyo nolowooza mukwano gwo okitegeera nsobola okubeerawo nga nanoonya dde oluwendo olukusuula okitegeera ne ŋŋamba kaakati bulijjo abantu bagamba ekiwala kino kisirulero okitegeera n'oyiwa naawe beera mu ssenga w'omutima gwo weebuulire ogambe mukwano gwange yagamba gwe tolina bwongo otolina bwongowooza mukwano gwange yaŋŋamba okitegeera nti okyegamba otolina bwongowooza mukwano gwange yaŋŋamba oweza messages notoza bawita kaggwabani what for relationship toji notukalugamba nange omuntu gwotuka okweyambulira you people tewali nsonga lwaki oyanja okitegeera tusigazemu ekitiibwa ono taata wa mwana nawe weeswaliza ogamba tatakola
nenga ate gasoka kumulaba ku by the abantu ne bali beita ba sweet baby jokate bade no public ne balanda by the way this omusajja watukira okulaba blue movie okubanga abera turned on ngawo n'omusajja just alowooza bulowooza ku mukyala we nawe nga yagala kubeera naye gwe gwe balabirako blue movie okufuna okwagalako tebakwagala weetereze kola ebintu ebyappetizing omusajja abakazi tulina kuba bimuli omusajja aba atudde ayinagamba naye maani kino ekikazi kyange sooka ojje gwe sooka ojje naye gwe banaakuyita ddi ayinza kuteekawo katambi akulabe nga bazibiriza tulimu just our husband waweyambula bute otuuka butuusi ku mulyango naye gwe omala kwekanika bwekanisa mukwano weetereze then you are not appetizing to that person so omusajja olina okuba nga oli kimuli omusikiriza buli moment wakulaba if your man to be turned on ayina kusooka kulaba katambi ka buseegu then takwagala tweyanza nnyo katubasiibule tujja kudda te sande gye emboozi ekyagenda mu maaso eno tukomawo ate n'abalenzi ku sande jja nabo batubulye saidi yaabwe tutandike amanaawe nga tugenda obaka obusembayo eri abakyala basically obaka obusembayo eri abakyala twetereeze kuba ebintu by'omu nnyumba wetuba tutandika okwekwana tetuwabayo muntu mulala tetulaba nsonga lwaki tubitwala mu public buli omu abimanye nsigadde nze najjuuka ovaera okuva mu Kyogero Products akola ebizigo ne sabbuuni obunyiriza olususu tweyenza nnyo vayola nze omanyi ffe tutambulira ku mbala gwaffe wano obulamu gy'okumusinkana ebintu ebyenjawulo perception y'ebintu egenda ekyuka kamaffe yatugamba wano omuntu atali mukozi ye temuba bamukwano nabo mubeera baluganda mwesinkana wajjajja mu kumanyagana kati ffe buli omu atunuulire nnyo ffe obusiraamu omuntu omwami batugamba akwegombako ebintu bingi ebyenjawulo omuli endabika ennungi eddiini okubeera ng'olina eddiini okubeera nga olinawo n'emaali sente emikisa byonna okutwalira wamu kati tukolere nnyo ebintu ebyo jagala okukola kubanga byonna gye biggwera tukola tusanyuse abantu be twagala omuntu gw'oyagala togenda kumwogerako kubeera ng'omwogerayogerako ate omuntu omukkiriza ddala ng'olina eddiini olugambo ffe eddiini yaffe egana n'olugambo okitegeera lwaki okola olugambo weeremesa jana yabwereere so kati twagale nnyo okukola abawala abaliyo n'abalenzi ffenna buli omu gyali kola kyonna ky'osobola omukisa guno katonda agwa ky'otadde ku mikono gyo asigadde ng'otudde gwe kola akanyamako era ogenda sigala nga munnange okuba akasimu akataala akase bannange omwana gwe nazaala eri siina fiizi amafuta siina apukiipu okitegeera naye wonookola togenda sabiriza tebagenda kuyisaamu maaso naye wonooba okoze teri agenda kuyisaamu maaso so buli omu kyokolera weewa omuwendo bwoneewa omuwendo ojja kukola ate ojja kwagala katonda buli kimu kijja kutambulira bulungi nga tugenda n'ekirala kino kigenda eri bazadde ozaala omwana mutwaleko mu kyaki bamubatize omwana mutwaleko bamukolera akiika bino ebintu emikisa gibire ddala buto kubanga bino eno bijja bikula emize bamusabire amukulize mu ddiini abaana baba n'ebintu byabwe abamu biba byokwololooza omusajja alina ebizibu kumbe biva byakiika bimulondoola yes kati n'abasajja mukole muve mu kuwasibwa kubanga ekitiibwa tekiva mu kuwasibwa kubanga omukyala nedda mukole muyige okukola bajja bbawa ekitiibwa era yes bajja bbawa ekitiibwa kale tweyanza nnyo tweyanze nga badde programu yaffe olunaku olwaleero kulwokusatu ejja kuba eddibwa bwagala okuyingira Lashan Squad enamba y'essimu eri awo just group ya LNL you can come and have a moment with us tutambula tukola ebintu atukola charities ez'enjawulo jangu wegatte mu Lashan Squad that is if olina ebisanirizo ebikukkiriza okuyingira mutubeebaza okuba nti mubadde naffe basuubiza repeats zo zaakumye olunaku olwokusatu repeat yegenda okubanga eddibwa mutubeebaza nti mubaddeko tukoze ne Nuwa mu control room mulimu Amani musule bulungi ate tujja kudugana ku lunaku olw'enkya ku Monday mugole kukatukole tubagala nnyo ciao